Eregedere. Nup supporters were assaulted by JAT officials over JAT security operatives. Eregedere. Nup President Bobby Wine was assaulted by security operatives. Eregedere. A top TV journalist was assaulted by a security operative. No tunulia bano ba baby JD ni ba NBS. Kagambo eregedere. Tekabava kumimwa. Abantu baba utula onu kamera. Nga naba bakuba mu bamanyi bulungi nnyo nene kituuko ku reporting ne kitegawo aregedere. Kino ki Samson Kasumba kidda mu studio n'amalevu gaakyo ne Simon Kagwanjala bisoma nti abaana bali mu field eno bakubibwa emiggo okufaako bufi wekituuka okusoma aregedere. Naye olwaleero bwe bakutte ku ba baby Jaden aba NBS bonga ba baby Jaden we bakwatiddwako ku luno ebyabadde bisoma bi Samson Kasumba tekyataddeko eregedere. Kyataddeko a journalist was beaten twice and is back in the hospital for the second time after being assaulted by security operatives. Ku luno akagambo eregedere tekyakataddeko. Bantu mmwe muli babi nnyo. Era nakuwalira nnyo bannamawulire ba NTV ne Daily Monitor okuli Ahmed Rubowa Abubeka. Mwe baganda bange nakuwalirako nnyo mwana. Kubanga mwe mutuuka ne mu field nga we bibadde mu field ne mubikwata ne mubiriportinga. Naye bakuba munnamawulire wa Top TV eriiso lino ne balijjamu ebyo bya NBS mu kusoma eggulire byateekako allegedly assaulted by a JAT operative. Ninga munnamawulire kamera ne video weziri eziraganga wa JAT amukuba eriiso okulijjamu. Ninga akimanyi bulungi gwakuba wa mawulire. Ni mwana bantu mmwe. Bano bannamawulire ba NBS waliwo be bakwata ne bakozesa ne bateeka emisango emijwejweteke ku baganda baffe ba Akirewo Kivumbi ne Gaddafi nti baba kuba ne babonoonera kamera. Mwana. So, muli ogenda ne obuuza n'ogamba kati mwakakiraba nti bano abasecurity operatives bakuba bannamawulire mu field. Bakuba abantu mu field. Bannamawulire mwana. Mubiraba bye twogerako. Kati muchakyalika. As if bulijjo mbadde temukimanyi nti aba security operative bakuba abantu. Nakugamba gwe munnamawulire. Mukama wa kusindika mu field atudde mu studio wali mu office. Bino bi Samson Kasumba bifubutukayoko nga waliwo okulamaga okugenda Namugongo ne kiroka kijja mu field. Naye eno gye babakubira emiggo gye mujja mukwate muweereze eggwanga tebiri nnyayo. Kyokka n'amawulire mugakola bwe mugatuusa mu studio nga batandika okugasalaasalamu lino temuliteekayo muteekeeyo bino. Olwaliro mmwe mugenda kifeesinga rafu. Kubanga olwaliro omuggo gwe bagenda okubanza gugenda gusobola okumpitako ne gukwata ggwe. Nigukutula essabiro. Ebikolwa bino tubivumirira byonna ebyokuba bannamawulire. Sina bannamawulire bokka bannayuganda bonna. Naye bano ba baby Jaden ba NBS bano beetaaga okukubira ddala amafuluma gano. Bano bakanale mugume. Bwe badde eri ku X bano ba Isano Francis. Bwe badde eri ku X ne bagenda muhozi n'abayita ne batula ne bali ku kyemisana. Ne baba ne babawo munnamajja abayita ne bali ku kyemisana nga bavayo batandika okulaga bukadi bwaye. Munnamajja ya invite nze nendyako naye ekyeggulo. Olwaliro nga bakeera ne batula mu office zaabwe ne baduumira abasirikale bagende batandika okubakuba emikko. Mukirabye nti ffenna kitutwaliza wamu. Ffenna kitutwalira wamu. Tewali ali seefu. Kati mmwe ba baby Jaden ba NBS mukyakyaliko empola. Eyo bi Samson Kasumba. Buno obusajja bu Simon Kagwanjala bwe budde eri ku X mutandika okuwana abakungu ba government man. Abafulumya orders ziragira abana abasirikale okutandika okutulugunya abantu. Mukyakyaliko empola.
Abubeka Lubowa nkusasira nnyo muganda wange era nkusabira ndino ligwanga lye tulimu. Aregedere Nup supporters were assaulted by JAT officials over JAT security operatives. Aregedere Nup President Bobi Wine was assaulted by security operatives. Aregedere a top TV journalist was assaulted by a security operative. No tunulira bano ba Baby JD ni ba NBS. Kagambo aregedere tekabava kumimwa. Abantu baba utula onu kamera nga naba bamuba manyi bulungi nnyo nene kituuko ku reporting ne kitegawo aregedere. Kino ki Samson Kasumba kidda mu studio n'amalevu gaakyo ne Simon Kagwanjala bisomanti abaana bali mu field eno bakubibwa emiggo okufaako bufi wekituuka okusoma aregedere. Naye olwaleero bwe bakutte ku ba Baby Jaden aba NBS bonga ba Baby Jaden we bakwatiddwako ku luno ebyabadde bisoma bi Samson Kasumba tekyataddeko aregedere. Kyataddeko a journalist was beaten twice and is back in the hospital for the second time after being assaulted by security operatives. Ku luno akagambo aregedere tekyakataddeko. Bantu mmwe muli babi nnyo era nnakuwalira nnyo bannamawulire ba NTV ne Daily Monitor okuli Ahmed Lubowa Abubeka. Mwe baganda bange mbanakuwalirako nnyo mwana kubanga mwe mutuuka ne mu field nga we bibadde mu field ne mubikwata ne mubiripotinga naye bakuba mu nnamawulire wa Top TV eriiso lino ne balijjamu ebyo bya NBS mu kusoma eggulire byateekako allegedly assaulted by a JAT operative. Ninga mu nnamawulire kamera ne video weziri eziraganga wajja ati amukuba eriiso okulijjamu ninga atimanyi bulungi gwakuba wa mawulire. Ni mwana bantu mmwe bano bannamawulire ba NBS waliwo be bakwata ne bakozesa ne bateeka emisango emijwejweteke ku baganda baffe ba Akirewo Kivumbi ne Gaddafi nti baba kuba ne babonoonera kamera. Mwana so muri ogenda n'obuuza n'ogamba kati mwakakiraba nti bano abasecurity operatives bakuba bannamawulire mu field bakuba abantu mu field. Bannamawulire mwana mubiraba bye twogerako kati muchakyalika azif bulijjo mbadde temukimanyi nti aba security operative bakuba abantu. Nakugamba gwe munnamawulire mukama wa kusindika mu field atudde mu studio wali mu office bino bi Samson Kasumba bifubutukayoko nga waliwo okulamaga okugenda Namugongo ne kiroka kijja mu field naye eno gye babakubira emiggo gye mujja mukwate muweereze eggwanga tebirinnyayo. Kyokka n'amawulire mugakola bwe mugatuusa mu studio nga batandika okugasalaasalamu lino temuliteekayo muteekeeyo bino. Olwaleero mmwe mugenda kifeesinga rafu kubanga olwaleero omuggo gwe bagenda okukuba nze gugenda gusobola okumpitako ne gukwata ggwe ne gukutula essaabiro. Ebikolwa bino tubivumirira byonna ebyokuba bannamawulire sina bannamawulire bokka bannayuganda bonna naye bano ba Baby Jaden ba NBS bano beetaaga okukubira ddala amafuluma gano. Bano bakanale mugume bwe badde eri ku X bano ba Isano Francis bwe badde eri ku X ne bagenda muhozi n'abayita ne batula ne balya ku kyemisana ne baba ne babawo munnamajja abayita ne balya ku kyemisana nga bavayo batandika okulaga bukadi bwaye munnamajja ya invite nze nendyako naye ekyeggulo. Olwaliro nga bakeera ne batula mu office zaabwe ne baduumira abasirikale bagende batandika okubakuba emikko. Mukirabye nti ffenna kitutwaliza wamu ffenna kitutwalira wamu tewali ali seefu. Kati mmwe ba Baby Jaden ba NBS mukyakyaliko empola eyo bi Samson Kasumba buno obusajja bu Simon Kagwanjala bwe budde eri ku X mutandika okuwaanawaana abakungu ba gavumenti mano abafulumya orders ziragira abana abasirikale okutandika okutulugunya abantu.
mukyakyaliko empola. Abubeka Lubo wankusasira nnyo muganda wange era nkusabira. Lino eggwanga lye tulimu.